ey'omukwano n'omwana yatusibwako obuzibu era n'omutegeeza nti talina kubaako gwabulira ensonga eyo basiki ojja kumutta nti omuwaabi yagenda maaso nekubyendulu ku polisi y'ekajjansi era boti n'okwatibwa nti bawuzibwa ebibuuzo omusango wagwegaana era nti ennaku z'omwezi 10/2/2024 omwana yatusibwako obuzibu yakeberebwa ku polisi fomu namba 3A era tuziribwa nti yali asuuse okuva ku kuyizibwa okwali kutuuse ebitundu ebyekyama era nti n'akabubi akabikka mutundu obwekyama kaali kamaze okutulwa oluvannyuma lw'okuba takozesebwa emirundi egiwerako nti ng'ennaku z'omwezi 2/10/2024 naawe avunaani wagenda n'okeberebwa ku polisi fomu namba 24A era nekizulibwa nti wali mulamu bulungi nga n'obwongo obukola bulungi tujja kuyimira ku biwandiiko bino wammanga obujulizi bwabwe polisi fomu 3A bakeberera omwana ebaluwa ey'obuzaale ey'omwana enkumbi bagigwibye kitegeeza enkumbi tebajogedde kitegeeza n'enjaga bagigobye Nenga mukamba Habibi Allah enjaga bagigobye enjaga n'enkumbi babigobye enjaga n'enkumbi babigobye. Ladies and gentlemen, enjaga n'enkumbi babigobye. Ladies and gentlemen, enjaga n'enkumbi bagigobye. Haji yali mulamu bulungi, enjaga n'enkumbi tewali. Akati ogenda kuwulira embaga. Ladies and gentlemen, ffe kino kituwadde essuubi eddene ennyo n'eddeeka tugenda gireeta kati n'eddeeka enjaga n'enkumbi babigobye. Ladies and gentlemen, enjaga n'enkumbi bagigobye. Mawulire breaking news, enjaga n'enkumbi babigobye. Oyo gwe bayita jago gweri nalo byonna bijja kusoboka bijja kwangu soko gye tulabe kuli otya tomboza nnyo ebyakubuuza ate nkubuuza kiki ekiriwo oli bulungi kati embeera etambudde etya leero embeera agambye omusango gende mu kooti enkulu z'omusango guno guno gwanguyeemu wino kyaka era abannayuganda bakubiriza beeyongera okukanula amaaso ekirala ani yabasabye obukadde 3 meeya obukadde obijjawa muganda wange ebyogeddeko wadde olikodi enkumbi ate meeya mulekerawo okubuza mulekerawo okulaga enkumbi eriwa n'enjaga omusango ng'alina sente ng'osasula erimeka enkumbi n'enjaga era kati tetubalinaako buzibu enkumbi n'enjaga ebisatu byakozese ani yamukolye obukadde 3 kati ntegeeza eggwanga nti kyonna temulaba nga mumanya ebisatu byakoze eki byafunise ate ekirala mugamba oyo omusajja wamwe yali testimony ti nze siri muwalawe kiki buzibu ki mufaaki bw'aba ayagala tulagemu ku maanyi mufaaki jageeraga agende amanyire bali abooluganda be yazaala mufaaki okambwe ng'olina bungi omakazi yekugobadde agezaako
kumanyira ne kwa akaunti yange najja nakomentingako byayagala bagirabye abantu bali ku tiktok odda ku tv owa ekiri kitya embeera eri etya kwongera kukwata yes afuna obuwanguzi buli lukya emisango gimusomeddwa nga bwowulidde omukulu bw'abadde agitematema yes tobuuzaayo emisango emirala egivunaanibwa haji ebyenjaga biteeko akola ki kyebakusomedde awo oba tukiwuliddeeko tekiriyo enjaga bivuddewo enkumbi ate tewali kitegeeza ababigobye ebyo byonna byonna tebiriimu basobola okwongerayo obujulizi obulala ne enkumbi n'enjaga kale bannayuganda oyo bamuyita Munuludini Ntege tukyagera mu maaso n'okubanga twetegereza ensonga nga bwe zirina okuba nga ziri remember nagamba nti zino ensonga za bannayuganda abali concerned and you are all here kulabika nga tufuna amazima n'obwenkanya njuka tuli live ku YouTube channel yaffe eya X Media Next Edition TV n'emikutu emirala gyonna so nkusaba koti ekakasizza nti omutwe baagukeberanga mulamu